Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anita Among akoze buli kisoboka okwagala okukiriyalinga erinnya lye, naye buli bwagezaako tereza erinnya lye ate ayonoona bwonoonyi. Omukazi gwolaba ku screen nkimanyi mwena mumumanyi, yono eyabadde alina okugenda okunominatingibwa Bukedia okuvuganya Anita Among. Wabula ku lunaku lwa nomination lwennyini amawulire gaasakulatinga nti yawambiddwa era teyalabikako ku nomination ground. Enkeera waalwo n'addamu n'asafeesinga n'aweereza abakulu ku kitebe voice note ng'abalaga nti ali mu mbeera embi, alina osooka okwetereeza alyoka ajje ku kitebe because ebintu bya NUP bya mulwatu si bya mu nkukutu. Era voice note eyo David Lewis Rubongo ya Secretary General yagizanyira abantu ne bannamawulire. Now this fool ya olukumala okulya ssente yasalawo okuzanya firimu ye, kati avuddeyo n'akola video gye naakafuna kati ate ayongedde kwetemangalike. Njagala owulirize ebigambo biri mu eno video. Tambuza video. I thank you all for listening. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Asia Florence, the NUP flag bearer for Woman MP Bukedia District. I am here to clear the air and the rumors going around that I was kidnapped by the Right Honorable Speaker, Anita Among, as alleged by my party. In that case, I wish to categorically make it clear to everyone that I was not kidnapped. My decision not to appear on the nomination grounds that day came out of family pressure, being it that I am a daughter to the Right Honorable Speaker. So, due to family pressure, I had to pull out. My decision and my intentions to contest came in on a short notice that my family was not aware of, and it came to them as a shock on the day of my unveiling. That is when the pressure started mounting. I didn't take it seriously, but I couldn't hold it anymore. I thank you all for listening. I appreciate you all for... Now, bye bigambo omukazi oyo byayogedde. Agamba nti teyakwatibwa as it was alleged by the party. Kino kiragira ddala nti clearly this woman was paid money okugezaako okulongoosa erinnya lya Among because ensi yonna amawulire yagafuna nti ono omwana yawambibwa. Okumanya nga ono omwana musiru, singa wali, if you knew that you ate money, you are not supposed to send that first audio SG played ku press conference. Awo wali osobola okuva later on n'okola video eno, naye okumanya nga muli basiru oba bani ababalira abantu bino ebintu. Already okoze audio, you're crying, banange, I'm not good, I'll later, give me some few days, I come back. Kumanyoko, eat water, maza njuchi. Asio, eat water. This is just being a fool. You're making a fool of yourself. You were not supposed to do that audio. Awo twalitegedde ndi mutuufu akazanya kwaliyo kabaze naye ate kati okoze audio ogamba I was not kidnapped as alleged by my party. What was the essence of you making that audio if you are not kidnapped? Abaana n'abazzukulu bagenda kujjukira. Your grandchildren, the people of Bukedia, will never forget you and your family. And trust me, you will at one time pay for this. Trust me. Bana Uganda abantu tebeerabira.
your political career unless ng'ogamba nti wakuwadde akasente ke bakuwadde because so sente baziina bayinza okuba bakugyemu ne family yo bagigyemu mugenda kweyagala naye trust me waliwo nonno abaaliko ne mu first family first son omu akena yabadde akaba maziga just of recent naye nga taata we yaliko president emirundi ebiri obote 1 ne obote 2 taata we yaliko the first prime minister of the Republic of Uganda kati akaba maziga trust me there is that time mukama katonda wagenda okusasulira na buli muntu yenna asuubira okukozesa NUP ensobi tosobola kukozesa NUP ensobi tosobola akanakazanyo NUP akamanstaringa era SG okusaba voice note bino bena babisuubira nti osobola otuketsa ne wekyanga era voice note najizanya it is on record ng'okaaba kati otugamba you are not kidnapped why were you crying in the voice note tambuza video